kadama ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba ejje baliko nyawo kale sio nawe jewe olikiria ndi bulungi mpozi gwe awaye nange ndi bulungi ate ke nkulabyeko kati obulungi bwo producer no muyimbi muyimbi mukyawo akuba ayimba ki R&B ayimba bingi ali flexible ojja mumanya nakulaba ekitofayo soke ngende nja kulaba kansoke malirize wano nsoke ngende ate kati oba okyakola buki kale obadde kalina kyoyagala okukolawo obadde gakuwuliriza producer nyanyo okubeera okumpi manyi bwe banku ebyuma obweyagala kugwira ku kapetyawo nga buwulira kati oyagala kuwuliriza producer nyanyo okubeera okumpi naye kale kangende amatu tegazibe gayinza oziba kale producer Mbabazi, ulagawo. Edwonda bazi leno era mbangenda wa boyfriend wange. Ogenda wa Ibula? Si Jova. Nze? Wa Ibula? Mbadde naje nva wagoge. Ngoveno. Ngoveno? Ogenda wa Ibula? Jengenda. Ai katali. Ate ekitegeza Jova. Wa Ibula? Nayisewo ku machanga ngende eri. Ngenda banga wagali. Twice lwaki togenze ku studio kali ku studio. Kamala tuka. Uwe. Omugamba ki? Agwereka kamala tukayo. Olabo bajali Botegedo kyantali. Nayiseyo ku machanga nenda banga tali. Kati nendyoka ngenda je. Wa Ibula. Omanyi nange nabye mbadde njagala ate ku dduuka wali. Nesibifuna. Kati naye kansoke nzirukeyo ku dduuka ndaba oba angambye ayinza okuba abireese. Ibra. Ibra soko global na nachegamba cha mangu emergency. Waliwo emergency soko gulewo. Mugana wange ofudde. Mbadde ngenda wendi. Nensanga Mbabazi. Ajja wano. Mbabazi? Wow. Girlfriend wo Mbabazi. Ajja wano. Zero semisile mulese wali ku gate na yajja. Mbabazi wange. Ajja aliya. Atachi niyeji. Mugambe ne mugamba genda ku studio editaliwo sinamulabako nange ngenze yo nga simulaba naga nze edi wange manyi obudde bwe bwata. Mugambe siriwo nolemera ko. Nti mugambi. Singa mbadde nsobola n'omukwata bwe nti togenda yo mbadde mukwata. Lwaki abakazi bajja? Mukazi abajja ewo nga takuyesize. Mukazi oleka omumanyiiza bubi. Alimeddeko agambye nze edi wange mumanyi. Gyali. Namugamba ali ku studio nange ngenda ku studio. Edi wange gyali ajja. Ekintu kisabu ekyo kiri wali. Ogenda ku luti. Nga kibika. Ataka nkole
yadde mwaza mbali. Obadduke ayite wano. Adduka ayite wano. Ni kubonda mbabazi. Nedda ono omuyimbi ali munda ayite wano. Agenda fuluma naye kakati ekiriwo. Tolina ngeri gy'oyinza kumbulizaabulizaamu omuntu oyo. Tutya? Mbeera yonna n'omubuzaabuliza wano munanyumya ki. Eddakiika 15 nembaako kyemmaliriza. Ate obuzibu amanyi kyayagala. Ngezaako mubuzaabuza mugambe ebigambo ganga Edi tondwisa. Nze njagenda kulaba Ibra. Mwana ogenda kukola otya? Nengenda mujja kusala okujja nga tambulidde essimu. Mutuufu omuntu yandikubidde munne osobola kukola muno kintu kifaanana bwe kityo. Ate mutuufu agenda kusuuza wadde kuba omuntu gw'oyingiza naye w'amaanyi nga nanga naatera otuuka. Nenge eddaasala eri wabweru wa geeti. Akati bano kaafulume. Afulume ayite wano. Sina kyakukola Katonda bw'atyo bw'ageze. Gwe atafuluma. Tafuluma wuyo atuuse. Atuuseewo. Ajja. Kati mugambo baati toliyo. Kati. Ne mugamba toliyo. Kasita kufululirwa bweru. Bukirwa. Omanyi kati ennaku zino gwe munene wange. Ate ntya? Obitegeera. Kiki? Naye kati olaba. Bukirwa. Nina kye njagala onnyambe naye simanyi oba onansobola. Kiki? Omanyi pata yaffe etuuse. Ate kanyina muganda wange yavudde ebweru nze nnyina obbasinga. Nnyina okwambala bulungi n'endabika bulungi tulina okujooga. Kati oyagala nkuyambe eti? Sigamba nti oba nina obugoye obulungi. Engoye ze nnina zonna ozimanyi. Sajja nangoye ziri awo mboba nnungi osobola okwambala n'onyuma. Kati nze oyagala nkuyambe nti atalina ngoye. Si kyangoye. Si nti oba ngatto nti oba nina nnungi sirina. Si ebyo Bukirwa. Kiki? Sola kye njagala onnyambe. Njagala ompeeyo emitwalo 6 gammala. Ngende nkuleko obugatto, nguleko obutetteyo obumpi, nawe okimanyi. Kati n'abaana bennyini ku ssomero bakimanyi. Sokoleke. Muganda wange yazze. Sokoleke. Sente meka? Mitwalo 6. Zonna zaaki? Nina ogulako engatto ate njagala ngula engatto ya bbeeyi eri high heel gy'otegeera obulungi. Nguleko obutetteyo sisobola kugwa naawe. Nange mbeeremu ne ssente njuuge. Ate kati omunene yakomyewo okuva ebweru obitegeera. Leero bannange embasse. Anti kati ekya ssente. Kati olabayo? No. Ssente nandikuwadde naye emitwalo 5. Osabye ssente nnyingi. Era mba ndi wakuwa ssente. Osobola kuwa emitwalo 6. Gokaago. Iye. Naye kale tekirina buzibu kati emitwalo 3 g'obomba nja kuyiya abiri. Wuliriza. N'ekirala siziinawo nga nze siina ssente. Siinawo ssente kati. Ate lwaki toyina gwe omuntu eyakava ebweru naawe naye bannaye Bukirwa. Senga yalina ssente. Ate kijja kityo kubanga maama yalina ssente. Mbadde manyi gwava ebweru era gw'oyina ssente. Ssente ze zaakusooka e Uganda gwe wazisookayo. Anti kati olaba senga namutulisanga ssente zange. Okitegeera? Ate n'ekirala nti omuteeka ku pressure kuba nange neetaga ssente ate akimanyi nti ki ssente nzeetaaga. Nja mugamba mpeeyoko ku ssente. Lwako kati saagala nnyo omuteeka ku pressure musaba ssente buli ddakiika. Okitegeera? Mbadde ninzeko naye nja mugamba ajja kumpaayo. Anti kati olaba ate etuuse kino kya bwangu tekirinda kati mbadde nsaba mukwano. Ogenda ozimusabe azimpe. Nze nja mugamba gwe gumiikirize bamugumu. Toweraliikiriza. Oba nze kali maama wange ngende mugamba azikuwa. Abadde ki? Nze nja mugamba Bukirwa ayagalayo ku ssente azikuwe. Tomugamba. Nze nja mwegamba kati anaagamba tuvudde ku kyo obyogerera. Nze nja mutetenkanya naawe omanyi siremererwa. Gwe tofaayo. Nze nja mugamba. Ebyo ng'ate bigenda kuwanvuwa. Ate pata etuuse naawe ogiraba pata etuuse. Abaana gwe baguze obuntu nange njagala mbalageko. Tofaayo. Maama ono nze bannange kale
Pato genda yambale nga bw'oyagala. Kuba mbadde neesunza okunyuma. Kuba nina akadresi ke njagala okwambala kakoma muno. Naye bannange kabbeeyi. Togamba osobola okukambala. Nga lwaki sikambala? Ng'omanyi abaana obuntu bwe baaguze? Ne bwe sirabangako ne bwe sirowoozangako nti bulijjo. Nga kakomawa maama? Muno. Ekiki? Ako tekaba kampi. Mbolo kabeera kampi. Kati no waliyo omwana eyaguze kalaga omugongo bwe guti n'olubuto lwako. Waliyo eyaguze ko kalagako mabeere. Okakasa. Abaana baaguze obuntu. Kati nawe byayagala okwambala. Gwe. Osaaga. Njagala tembalage. Nti ebyo bye baaguze temuli. Bukirwa njagala nnyambale. Nsooke entonnye. Enkondo eri. No. Kati abo bagenda kulaga mugongo makundi ongambye olamanya mabeere. Kati gwe tolaga mubiri gwonna. Gw'osaaga. Bwe kiba kyetaagisa okugulaga nja kugulaga. Gwe abaana bali beekoza. Beeraga nti balina ssente. Kye batamanyi nti ninayo omusama eyasonze. Maama nnyabo bannange neesunze pate Bukirwa. Simanyi oba enansanga ndi mulamu. Kuba bwe ngwawo bwenti. Gy'oloota. Pate. Bwe mba ndya pate. Mpulira situdde. Nga tennaggwa sigenda ttereera. Okakasa. Era bannaye kola obukujjukujju obukusobozesa okufuna ssente ezo mu bwangu. Ngenda engula obugoye nga tebunnaggwayo tolaba. Tofaayo. Kiki Edi? Mbabazi. Wongambye ogenda ku dduuka ate kati oli wano. Ku dduuka nagenzeeyo. Kiki? Obadde oyagala Ibula? Era? Taliiwo. Okonkonye? Nakonkonye taliiwo. Ne ku dduuka wavuddeyo ddi? Ku dduuka? Gye nabadde nva we nakusangidde wali ku dduuka. Ate n'ongamba odduka ku dduuka. Anti kati nina oluyimba lwange lwenjagala. Kati Ibula yalulwisa. Kati ngambye nti lwaki sidduka lumu nezija nange ne mulinda. Naye obwedda nkonkona nga taliiwo era ky'oba okola. Tula tumulinde taliiwo. Zino essaawa alina okubanga waali. Kati togenda kutuula. Kankonkone. Taliiyo. Oba osanga nawe olina kyonkweka. Kiki? Taliiyo. I'm smelling something. Maybe. Obadde omugamba. Mwababiri. Oba tugenda ku studio. Kubanga kati gyali ku studio. Kamala konkona. Ogenda konkona? Deka nkonkonereko soka. Oba tutule tunyumyemu. Edi. Mwina kyemufumba mwababiri oba? Taliiwo. Mazina essaawa alina okubanga mwali. Mbabazi, kati kino kankigambe. Nze nkolagana yange ne Ibra. Eri egi. Ankolera ennyimba zange ne muwa ssente. Tewali kisukaawo. Kakati kiki ekirala kye tuyinza okufumba ekyawukana ku music. Mpozi ngera kye tufumba kya music. Kakati nze neebuuza gwe muyina ekibatawaanya naye kuba engeri gy'omunoonya nkugambidde eri kitaliiyo. N'olemerako n'ogyewaka. Kitegeeza waliwo ekiriwo kiki ekiri. Ate kati lwaki gwe togenda ku studio? Ku studio ati njagala tugende ffenna ku studio. Simanyi lwaki omutima gungamba mwali. Omutima gwo gugamba mwali oba gukulimba. Ogwange? Tugende ku studio. Naye ng'oli bulungi. Ng'osanga atali bulungi. Edi tumalira budde. Maama, tulina kyenjagala okusaba. Naye Bukirwa tomugamba. Kiki? Anti kati olaba Bukirwa mbadde musaba ku ssente naye n'omwana mboozi nnyo. Naye bw'atya okugamba ozze kusaba. Kati muno kyembadde nsaba kinene. Ate njagala kisite Bukirwa omuwuye emitwalo nga 5 asobola okumpa akaasatu. Kakati? Naye lwaki obeera omusaba ssente? Anti maama olaba nagamba pati. Anti nina okugulako engatto. Ate naawe ogimanyi mami yetuuse.
Naye mwana wange. Ate netagokyusa ku nviiri ye kaya alina okumpa ku ssente. Naye mwana wange lwaki oyagala nnyo ebintu byakwejala? Ebintu byakwejala byakonoona ssente. Mukyo waliganye nti Bukirwa njagala kumpayo ku ssente. Sukulu fees wange bammanjako onyongereze ku sukulu fees. Njagala kumpayo ku ssente. Mutegeke nti oba nkolenga bwensoma nva kusomero ntegeko ka mobile money kange wano nkole. Naye gwe n'ogamba nti ogenda kugula buteeteeyi busikaati buki toyambala bulijjo. Nti mama olaba okwambala yesenja nyambala bulijjo naye ne pate ate abaana bagenda kwambala bulungi nange nyina okulabika obulungi n'ekiviiri kino kikaddiye. Kati olabika bubi. Ate mami Bukirwa yakkiriza okumpa ssente tikyembadde njagala nze mami nkolera ekintu kimu muoyo emitwalo 6 nze namusabye emitwalo 3 gyokka. Kati olabika bubi. Nagganya ebintu by'okwejala. Ebintu by'okwejala byo bisirungi. Bw'oba osoma manya nti nagenda kusoma. Saagenda kwejalabya. Oli gundi bw'aba yambadde kateeteeyi tokatunuulira nnyo. Nti mami nange nyina okubeeramu ne ssente ng'omwana omuwala. Nange ndabikeko bulungi bannange ku ssomero bannaye banyirira. Bambala kati nze ngenda kubeera nti amami ku pati. Naye nze ngenda okubeerawo nga ndabika bubi. Kati obadde otenso. Nti mami Bukirwa yaŋŋambye mbuno atya okusaba ssente. Atya okunsaba ssente? Ate nga lwaki nga zise? Yaŋŋambye atya okusaba ssente gwe ky'oba okola buzimuwe kasita nze nkubbiddeko yasobola okumpa. Kyokka mami gwe bwenkusaba ssente oŋŋamba toyina. Ate ye yakkiriza okumpa kati gwe muwe yampe nze nkole byenjagala. Kasita ekirungi ku mulundi guno mami sikutawaanyiza sikusabye ssente nzisabye Bukirwa. Naye mami ssente ozirina? Ssente nzirina. Nti kati zimuwe mami naawe ogenda kunsuubya ssente tokayakkiriza okumpa emitwalo 3. Naye nkyalina ebintawaanya naye ngenda kulya ssente za Bukirwa. Muwe ssente ze naye nga nkyalina ebintawaanya. Ndeka kuba ojja kunkubya puleeta nkyalina ebintawaanya. Bukirwa alina ssente tayandi bubi naye gundi bubi. Biki ebikutawaanya mami by'otasobola kuŋŋambako? Byange ng'omuntu omukulu. Kati gwe gumiikiriza Bukirwa agenda muwa ssente. Mami kangende mugamba ajja kugamba ajja zikusabe. Mukama Katonda ssente z'omwana ngenda zijja wa? Ate munnamupika ye ng'oli nannyini ssente tali bubi. Naye munnaamufuukidde munne twongenda kuzijja Mukama Katonda. Mukama Katonda nsaasala ngenda kujjawa ssente z'omwana zino. Ne puresha zigenda nakunkuba kuba mpulira ndi mweraliikirivu wa ssente zino. Nze kankonkone. Bwamanyi naye nze gambye taliyo weemalira budde bwo. Ibra gulawo. Kimanyi gy'oli eyo munda gulawo. Olaba kye gambye taliyo nange nakonkonyedde obwedda nkonkona engalo zigenda kukulumira bweri. Coconuts on the beat. Nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo kutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kolanga kaloko